Mu ngeri y'okwagala okuzabuja ttiimu y'eggwanga the Cranes ku maapu, FUFA omwaka guno egutandise na musomo gwa nnaku 2 guyambe okubaganya ebirowoozo ku ttiimu y'eggwanga. Emu ku nsonga ekulembezeddwa kwe kutema empenda omunaayitwa okutwala ttiimu y'eggwanga mu mpaka z'ekikopo kya Africa 2019 ez'okuyindira e Cameroon. Bw'abadde ayanjula obubaka bwa Pulezidenti Museveni abadde alina okuba omugenyi omukulu, omumyuka we Edward Kiwanuka Ssekandi asabye FUFA okuddamu okutema empenda okuviira ddala wansi. Ssekandi asabye bekikwatako bonna okukwatiza wamu ne FUFA mu kampeni gye yolekedde so si kunenya bantu ssekinnoomu. The team we have now should help train our young players. It is a long-term project, but I believe this is how most countries that are famous in the football world have made it. Ssekandi olumaze okusoma obubaka bwa mukama we akwasiddwa ekirabo okuva mu FUFA ng'asiimibwa emirimu gy'akoledde omupiira. Bw'abadde adda mu bigambo bya Pulezidenti Museveni, Pulezidenti wa FUFA Yinginia Moses Magogo annyonnyodde ezimu ku nsonga ezizze ziremesa Cranes okuyitamu okusama mu mpaka z'ekikopo kya Africa okuva mu 1978. Asabye gavumenti eya wakati okuloza ku ky'okubunjawo minisitule eyeetongodde nga ya byamizannyo lw'ekinaasobozesa okuba ne bajeti ezeetongodde buli muzannyo. Magogo annyonnyodde n'ebimu ku bizibu omuli ebbula ly'ensimbi n'ebikozesebwa omuli ebisaawe n'ebirala. As a president, I continue to preach reconciliation and that football is bigger than we the mortals. Awadde gavumenti amagezi okweyambisa omupiira okutunda eggwanga mu mawanga amalala. Cranes yasembayo okwetaba mu mpaka z'ekikopo kya Africa mu 1978 nga kati emyaka 37 ng'eremereddwa emirundi 19 era ebadde n'abatendesi 17 okumala mu 1978. Frank Serugo, WSTV Kampala.